Katonda kitaffe yatonda eggulu n'ensi twewombeka maaso go tusobya buli time buli akayitawo akatikitiki tuba tusobya mu byonna tugamba ekintu kimu ayi Katonda waffe tusaba kisonyiwo woli maaso go amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo gasembeddwa ne Mukama mu byonna tusaba ayi Katonda ensawo za buli kinoomu zigaziye oziwa omukisa gw'ensimbi kuba buli kinoomu aba yeetaaga genda waabwe kusanyusa famire yese buli omu muwe essanyu ayi Katonda ali waggulu ate mu byonna nenegayira ku lwabo bonna abalwadde abali malwaliro ag'enjawulo abalumizibwa Mukama basisinkane obawe omwoyo okuwonyezebwa kitange ate nensaba abali mu ngendo empanvu nga bagenda kubyeyo okukola bawo omukisa gwa ssente kuba bagenze kunoonya ensimbi sisinkana na buli famire ya buli kinoomu etali mu ssanyu obawe essanyu Mukama asobola kumalayo bye twetaaga wabula bw'okuba toki mitima gyaffe osisinkana ebyo ebizibu byebimu ku bye twetaaga mu linnya lisinga amaanyi gonna Yesu Kristo Mukama waffe ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'omwoyo omutukuvu kubeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe ekitagwawo amin. Namwe kampuni ezitanaba kubanga mutuwa omusaala bannange mutuwa omusaala tugenda mu Desemba tulina okugulira bajjajja baffe ebyokulya bana tulina okugulira badde olina okuddayo bagambe nva Kampala nva Kampala bannange batubanja Novemba mumutuwe bwemba mutubanja okitoba mumutuwe ojja kwogereyo Luswate ludde osasula banne bannange naye mutuwe ffe tugulire bajjajja baffe ebintu ne bamama baffe wamugamba ogenze kukola naye toyina akyukakyuka mubulamu otya n'okudda mu kyalo kwegamba banno tebakoze kyekituufu emubende wabadde omusajja mukulu yasse munne lwa 10 eza lindako naawe ye tebazirabye 2,000 eze Uganda babadde mu kyabo nga banwamu kati ninyo bwe kati munnange yiwayo njiyeyo yiwayo munnange bompe 2 ezo nenkola kinja sikwa nga tuzeeka namugamba who are you joking on ozanyira kwani bwe bazze wakana gano mu 2,000 yamukubye ngakubanga kuba kitaawe bajjajjawe yamukubye era bw'atyo omusajja wattu ono bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno bwe twogerera ye mayiti muvubuka wa myaka girimu 2 awo just ku 2,000 lwaki gavumenti tetusaasira zeewadde ba member of parliament nezituwa abantu bannange bamususe ne2,000 zikulwanyi kale singa bansenensasira muddabo naye 2,000 nezissa munne abaroza abasawo bebe mulago nabo bali mu kwekalakasa nabe mubende watwala tugende bonna abasinga aba government abasawo ndi mabega waabwe abasawo bayire balajanye sina kyenkola mabega waabwe obagamba bw'oba oyagala okwekalakaasa ku mulimu olindanga nga bya ssente olindanga nga ssente nga zizze zempita mu ngalo ofisi ya eyingiza ssente nze nina kwekalakaasa okitegeera awo wekalakaasiza kati ne gavumenti bagirinze ng'eyingiza ssente zegeno aba member of parliament milioni 29 nabagamba okay you give the parliamentarians 29 million you are a joke you are don't joke on us for us we are to treat the people nobody is a respect us we have treated a people we are very paid very slowly mpola ntono little now naye abasawo emubende onaku regulo bavuddeyo ne bagana okukola ku mulwadde bakoze ku mulwadde omu babagambye bo bagenda kukola ku emergency only kitegeeza wakasente atayitako kasawo kitegeeza gundi agala bawolereza nga ali wakati w'okufa n'obulamu oyo gwe bakolako kakati ateka bw'obanga ofunye akabenje nga wakiri okuguluka okumenyese bumenyese agogiroberawo naye bw'obanga ofunye okubenje nga balaba omutwe gwo gutirika bwe guti bajja kukolako naye abadde ava ekasawo Mundi naye abadde ava ekasawo anti twagala musaala don't joke on us we are spending 4 years school don't joke on us waliwo yanyumide yagambye already nzize envunzi kanzi eddala wakamvu nvundire eddala kagamba babi nolabira ddala si byakuseka naye yadde bikwase baweddemu abantu esubi bannange bamemba parliament batuwadde babadde milioni 29 ezitaliiko mbalirira naye kati kambuuzeemu oba ogenze mu constituency n'obuuza oba otuzize olukiiko mu makaago teri agenda kubuuza bibuuzo mavi ne bwengattagatta bwe nalabye amawulire g'eggulu ng'abantu beekalakasa oluvannyuma lw'okugamba nti abasawo tebabawaaki n'endowooza mu bali
bagenda bazaayo ssente sente ezo singa mwazikwata ati zina muzikasukira abasawo n'ogamba ffe tuzizza tuzikasukidde abasawo ba gavumenti kuba bambi bo bali mukaba ate muzaayo ssente abasomesa bo bali waye ate tunaatuuka eyo baloya ebyuma babiteeka ne bannange kuba bannange olaba ekiri mu ggwanga erya Kenya abasawo batuuka okulonda Uhuru Kenyatta ng'abasawo bamaze emyezi nga 6 nga tebakyakola lwaki nga basawo nsi ebikola ekitegeeza batadde ebikola wansi tebabawa fuudu tebabawa kyakulya tebabawa mmere bajja siti kyekyo abawana tebasaba musaala anti it is the salary anti oluzungu luzibu mbadde ntabuse oluzungu zikamanyi buli omu akirina buli omu alina bwakivuunula gamba nti fuudu ajawula ku salary ajawula ku salary naye nga nabo kyo kimu kye baalina bawakanya nnyo okuwangula kwa Uhuru Kenyatta nga bagamba tosobola kubanga abasawo beekalakaasiza okumala emyezi 6 abasomesa beekalakaasiza ate ne tukuwa akalulu we have a problem otamale najja nakola nasonga ku mutwe ne bangalabi naye abasawo beekalakaasa kabisabe gavumenti eveeyo mu bwangu kubanga togikwatako tetwagala kumanya naye kikwatagana n'obulamu bwaffe twagala omumanya anti wano wavuddeyo nagamba mufajja okutufaako batuwa omusaala base gikwateko sibanti gikwateko giti n'owejjinja omubaka wa palamenti owejjinja olugulo abawagizi be bavuddeyo ne bamuliira ne bamukyomera ne bamugamba naye gwe mukyala gwe lwaki totuwa ku ssente ezo ze bakuwa twavayo ne tukuwagira mutogikwatako 21 yagala zirya Aloni bwomu nesoko olindeko bintu byakutiginyira kutukwatako ze wamwe yani waffe ezamwe mwazi musabye ezaffe yazizaayo kati ate tunasaba ki kali balina kyokakafa omukazi yazizaayo genda ozikimeyo ozitwale ejegundi mu ddwaliro jambefe abali kati waliyo abajja omuliro oba zijjeeyo kati nkukiriza ku kitundu ky'abannalubaga noosi ye bannange sisita waali kuki Namboozi ekyali mulwadde tannavaayo oyo naye yagaana okukola ki okuzikwatako oba yazikwatako bo bagana okuzikwatako ye azikwatako n'agamba kazigende zinzijanja at least zake yabagamba nzikungende wakiri bazi ani amulala atazikwatako Bobi Wine Kyagulanyi azikwatako nazikwatako atunnyonnyola ab'ekyaddondo ekyazimukwasizzaako kuba ffe bakimanyi naye kato yazitiginya yabagamba nze kambaweeko abasausi tujja tunyumizaawo emboozi naye nsanga omusajja nga azizizaayo akanyomero ke kali nti noonya mane mu palamenti nange ndye kusa bwe tugendako ekagadi gundi kyekigudde ekagadi bannange olw'enguudo mbi nnyo bino byetujja tubagamba omati banagamba abantu muwulirize abasajja nababagamba togikwateko nensonga olumba banensonga n'abagikwateko baba n'ensonga okusinga okujja nituleka nabulekanyi togikwateko kiba n'ensonga tubaba n'ensonga nabo omwalo oguli mu katundu ddala ne bridge erimu mu katundu nze bampeereza owewaabwe mulangira okumala wiiki ani gwe balonda okitegeera era omubaka Tikasimire olunaku olweggulo yadde mu katundu ke ne bamugamba Tikasimire twakutumala bekirye n'abagamba obubaka mutuusa naye abasajja emmotoka basindika nsi yahonarebo basindika emmotoka yahonarebo naye twakutuma kutukiikirira nakutunnyonnyola bintu bimu naye Tikasimire kiki kyotukoze lwaki muze mu byotogikwatako gikwateko n'abagamba era nzize kunnyonnyola nsonga eno obupaana obumyufu ku mitwe wangi bino byenjagala okugoba kaakati bw'abanga byayagala okugoba alinda ki banne bali myala bwe batambya ku bibaawo bwe banagwayo bwe banazaalira obwana myala olunaku lweggulo yani oyo mwongere ekigambo amazzi ga lubigi nago gasaze olunaku olweggulo ate tukyayomba byenate n'ebyeyo biyita era tubasaba abakola oluguudo olwo sikyabalaba ndudde obbalaba nga balima
Nduddo balaba mama nti rubije tadde kati kampuni eyo lwaki ddala ekola etya ntwale wa Mahadi gundi toyogera kampani y'abandi wano njirese yeriwa yabadde ki soko mbulizako kube bwayise bali bulungi abe bwayise ayigule nkuba jukira yakede kufudemba tuyina ebifo bingi ne bangamba bagula ku maato ati which is okay tutambulirawo tuyina ebifo bingi ebirimu enkuba tuyina ebifo bingi ebirimu emyala emibi tuyina nalukolongo alimu emyala emibi tuyina bwayise ayina emyala naye gijjula ettaka kwagamba mu byonna tukubiriza Nankulu tukubiriza Nankulu ne gavumenti neyunula bweba erima enguudo bambye tuterengawo provision drainage eno bagibalirira amazzi mu Uganda ffe tuyina mangi this is gundi mayibeza mu luzungu bintabukako ntwale wa Mahadi nze ni mu byonna ndowooza tegedde kitambulira mu ggwanga lyo oba ekitambula ne byonna twongera okubiriza eno message giweereza eri abazadde tambula n'omwana wo mulaga ekyokola okusinga okutayaaya mu byalo kuba tuli mu holiday ate muna ebiseera bibi ababbi bo batambula ne bajja kuba omwana w'akabazi ku mutwe ali mu holiday ate abeere ng'ava mu bulamu obwensi so eyo message egendi eri yonna abazadde abaana abali mu holiday mwekuume nammwe mubeere n'empisa katugendeko wa Mutebi Mahadi akutuuseeko ensiko y'ebyemizannyo tokyusa kyano programu amakyama lungi oli mu kulaba